okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Njagala okwongera okwebaza Mukama mu ngeri ey'enjawulo olw'okuba nga atutambuza okuyita mu nnaku mu wiiki eno yonna paka lwatutuusiza ku lunaku olulungi olwa Ssabbiiti kwe tuwummulira nate nga Yesu bwe yatulagira okuva eri mu lubereberye. Njagala okwebaza nammwe mwenna abatambudde naffe okuva wiiki lwe yatandika ku Sande paka olwaleero. Njagala okwebaza Mukama olw'ebyokuyiga ebirungi bye tuyize. Tugenda okweyongerayo leero nga tumaliriza wiiki yaffe n'ensulo yaffe ey'enkya. Njagala okwebaza bakwano baffe abalungi aba Terefayina eno eya 3ABN abatuwadde omukisa okuba nga tubaako ne bye tuyiga bye tubagabana nammwe. Njagala okwegatta ku bannange abakola akatundu kano ak'ensulo y'enkya okuba nga basobola okubaako kye babatuusaako. So twagala okwebaza abakulembeze n'ab'enteekateeka n'abaweereza ku mukutu gwaffe guno. Njagala okwebaza mu ngeri ey'enjawulo bakadde bange abali mu byuma be tukola nabo okulaba nga obubaka buno butuuka ku bantu. Mukama abatuweera omukisa. Naye nga tugenda mu maaso n'ekyokuyiga kyaffe ekyaleero Ssabbiiti amakya ga leero ennaku z'omwezi 14 lunaku lwa Ssabbiiti osobola odduyita Saturday ennaku z'omwezi 14 omwezi ogw'omukaaga. Katwebaze omutukuvu Katonda waffe obadde mulungi gye tuli okutuyisa mu nnaku omukaaga ez'emirimu n'otuusa ku lunaku lwo lwa Ssabbiiti. Tusaba otuyigirize nga bw'oyagala tuyige nga bwe wateeseteese n'ebyokuyiga bikole enjawulo mu bulamu bwaffe. Yongere okututeekateeka olw'okwongera obuweereza obulungi gy'oli n'eri abantu bo mu linnya ly'omwana we Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Amiina. Genda mu maaso naye ng'ekyokuyiga kyaffe ekyaleero kiriko omutwe ogugamba nti Pastoral and Messianic Messages. Omutwe gwaffe bwe gutyo bwe guli. Nze nakinvunudde ne ŋŋamba nti obusumba n'obunnabbi mu buweereza. Kakati ekyokuyiga kyaffe kiriŋŋamizibwa ekyawandiikibwa nga kiri mu Ezeekeri essuula ya 34 olunyiriri lwa 28. Ezekiel chapter 34 verses 28. 34 verse 28, the Bible says, "And they shall no longer be a prey for the nations, nor shall beasts of the land devour them, but they shall dwell safely, and no one shall make them afraid." Kuyita mu wiiki tuzze tulaba ng'okutya nsonga nnene nnyo eri obulamu bwaffe, naye kaakati amawulire gaffe aga leero gatutuusizza ku ssuubi. Ezeekeri essuula omuli ekyokuyiga kyaffe ya 34 olunyiriri lwa 28. Bayibuli egamba bw'etyo, so tebaliba muyiggo nate eri ab'amawanga, so n'ensolo y'omu nsi teziribalya, naye balituula tebalibaako kye batya, so tewaliba alibatiisa. Mikwano gyange tuvudde yonna yonna gye tuvudde nga tutambulira mu mbeera erimu okutya, tukoze tutya, twetaaga emitwe gibadde gyanjawulo, tulabye omuntu ng'ali mu bunnya nga gyaleekaanira eddoboozi lye nti sobola otuuka ku Mukama. Ne twalaba ku Part Thursday ne tulaba nga nabbi yennyini naye ali mu bunnya, oba nabbi yennyini ng'ali mu buwaŋŋanguse, nga gwe gy'oli nange gye ndi naye ng'omulimu gye gulina okukolebwa. Gyo twalabye nti oziddwamu amaanyi Katonda yennyini, ne tulaba engeri gy'oki kye weetaaga okukola okufuna amaanyi ago nga Katonda yennyini yagakuzzaamu. Naye leero ate tulaba nti balituula tebalibaako babatiisa. Luli gye tuvudde babadde batugumya
nti wadde bava mu nnyumba embi, wadde banaatutiisa, wadde balina ebintu bye bakola, wadde tunaabeera mu maggwa, wadde tunaabeera mu biwuka eby'obusagwa, wadde tunaabeeranga mu miti egiringa emyeramannyo, tetuutyenga nga waliwo abatugumya. Naye ate kaakati wano amawulire amalungi amakya ga leero gatugambye nti tebe nga yatutiisa. N'ensolo z'omu nsi zinaaba tezirina kye zitwagaza obwo obulamu nze naawe bwe twalyagadde. Bwe nneesabira ate naawe bwe nkusabira. Naye wano omuwandiisi w'ekyokuyiga agambye nti tuzze tulaba mu bannabbi ab'enjawulo nga batuwa obubaka obutugumya. Tuzze tulaba nga batuzzaamu amaanyi, nga batugumya okuba nga tetulina kye tutya, kubanga Yesu bw'aba mu lyato tubeera bagumu. Tulabye nti newankubadde nga tulina okusituka twogereyo ekigambo, nga twogerera Mukama, tetuutyenga newankubadde be twogereramu banaabanga balabe baffe, n'atugumya tubeere. Naye omuwandiisi wa leero era agenze mu maaso n'atunuulira engero ez'enjawulo. For example, ekyokulabirako agenze n'atunula mu Lukka essuula ye15:3-7 n'atunuulira ku mbuzi, ku ndiga eyali yabula, n'alaga nti aleka 199 n'agenda okunoonya akaliga kali akamu akaabula ng'agezaako okuzikuŋŋaanya awamu. Akati n'amala era n'atugamba nti yeye musumba omulungi, kubanga zino bw'azireka ate tazireka awo, naye alaga nti endiga ne bwe yali baddeemu yaligenze n'akola ki? N'aginoonya. Era ayongera otukubiriza omuwandiisi w'ekyokuyiga, era ekibuuzo kijja gy'oli, gwe wa gy'obulidde? Kubanga endiga ziri 99 ajja zirekawo wali, ajja kunoonye gy'oli. So teweekweka, totya, kubanga mulimu okutya okwo kwe tuzze tutunuulira okuyita mu nnaku ziri zonna, ng'omulabe naye akwongerako n'akwongeramu amaanyi, naye n'akulumiriza n'alumiriza omwoyo wo nti ate kakati gwe Mukama omwagaza ki? Gwe yamaze okukola bino na bino, tokyalina ky'omwagaza kubanga wayonoonye nnyo. Waliyo abantu aboogeranga n'okubalaata babalaata nti ekyo Sitaani naye akwewuunyiza bw'okikoze. Mikwano gyange okwo kuba kubalaata, kuba buli kigenda mu maaso wansi w'enjuba ekitaweesa Mukama kitiibwa, Sitaani akirimu. Era abatamutegeera be bayinza okutegeera obubi bwonna bwonna obuviirayo mu bikolwa by'omuntu, obuvaayo mu bigambo by'omuntu, omulaba ali emabega waabwo ali omu, Sitaani. Kakati kyenjagala mutegeeraawo nti Sitaani toyinza mumuzannyisa kubanga amaanyi gaalina mangi. Naye amawulire agajja gye tuli olwaleero nti ag'amaanyi ge gonna bwe tuba tulina we twekwese mu lwazi, ng'olwazi oyo ye Yesu Kristo, tuba abawanguzi n'okukirawo. N'olw'ensonga eyo omuwandiisi agenze n'atugamba nti Yesu bw'aba ayogera ku ndiga eno eyabula, alaga nti obulamu bwe bwonna abuteeka ku ggwe, omuntu omu abaddeko ebikukyankalanya n'ova ku mulamwa. Era eddoboozi lye lisigala likuyita nti jangu. Ye masannyalaze ge twalabye eggulo, newankubadde nga gakuvuddeko eddoboozi lye. Era abampuliriza n'abandaba mukimanyi nti waliwo ekiseera bwe kituuka n'ofuna okubaganya ebirowoozo mu mutima gwo, nga waliwo ky'oyagala okukola, omutima gwo, omubiri gwo gwe kyali agadde oba omutima gwo, naye nga waliwo amaanyi agakuwakanya. Njagala okuwa amawulire amalungi nti oyo abeera Mwoyo Mutukuvu. Era bw'otuukanga ekiseera n'oba ng'okola ebintu by'omanyi naawe nti bibi, naye nga tokyawulira nsisi yonna, kitegeeza nti olina w'otuuse mu kwonoona. Mwoyo n'omwegobako, naye bw'oddayo n'okwata mu masannyalaze gali, oddamu n'ofuna ate n'osobola okutambula obulungi. So ono omuwandiisi atulaze nga baleka endiga 99 ne bagenda okunoonya endiga emu, eyo yeggwe nange. N'aleka endiga, naye ate oluvannyuma n'atulaga nti zonna zonna ng'amaze ozinoonya ne zikuŋŋaanira wamu, waliwo ekiseera eky'okwawulamu. Endiga eza kkala emu n'aziteeka awalala n'ez'endala. Oba oyagala osobola okugamba nti n'addira endiga n'azaawula mu mbuzi, zino n'aziteeka eno ne zino n'aziteeka eno.
naye nga zonna ndigaze. Naye ekyenjawulo nti ggwe omwekutteko otya. Kakati wano era nnabbi ono Ezeekyeri yagenda mu maaso naawe abantu amawulire amalungi nti byonna byonna jjukira gye twatandikidde eri nga bagenda yadde yali abagaanye okuva mu Babuloni nga abagaanye okugenda mu Misiri newankubadde nga Yerusaalemi kyali kimaze okufuuka amatongo newankubadde ndi bannaabwe baali batwaliddwa mu bunyage oba mu buwambe yali abagambye basigale awo. Naye newankubadde nga baajeema ne bavaayo ne bagenda ewalala yasigala abaluŋŋamya omukono gwe gwabatambulirako. Newankubadde ng'olina gy'ovudde n'otambula n'obanga abuzeemu omukono gwe gukuliko nga bwe guli ku ndiga eri. Kakati wano bw'amala n'agamba nti Yesu ye yennyini ng'ayogera naganze musumba omulungi nga bwe tukiraba mu Yokaana essuula ey'ekkumi olunyiriri olw'ekkumi ng'alaga nti yeye musumba omulungi. Omusumba omulungi anoonya endiga ze. Omusumba omulungi tatula ali n'ali ebikajja endiga ne zigenda mu mmere y'abantu oba ne zigwa mu misege ne gitandika ogitaagula ng'aye tamanyi bigikwatako. Ono omusumba owaffe gwe tulina mulungi ategeera byonna ebigenda mu maaso era ayagala tutambule nga tutambula bulungi era nga tumanyi biki bye twetaaga nga tumanyi n'obuddukiro bwaffe gye buli. Kakati wano agamba nti alaga nti ye kwe kwali okutuukirira mu bunnabbi bwonna Ezeekyeri bwe yali atutuusaako okuyita mu bantu bali nga bwe yali nabagambye ku ntandikwa nti bwe tuba twogera ku bunnabbi buno bwali wali naye ekyerimu nga bwe buli bunnabbi ekyokuyiga ekyalimu kyali ki era ffe butukwatirako wa. Kakati wano Yesu watulagidde nti nabbi ye musumba omulungi anoonya endiga ze zonna gye ziri era n'azikuŋŋaanya wamu. Agambye nti wano ye mukuumi waffe yagenda okutugabirira era yagenda okutuyisa mu mbeera zonna. Kyova olaba nga olunyiriri lwaffe lutusomye okulubaddiramu lugambye nti tebaliba. Agambye nti olunyiriri olwa 28 mu ssuula eya 34 nti so tebaliba munyago nate eri ab'amawanga. Jjukira ab'amawanga bali be bagenda ne babba abantu ne batwala abantu bano ne babawamba so bayita ab'amawanga. Naye agambye nti nze naawe abamukkiriza abamutegedde tituli bamunyago nate tetugenda kuba tageti y'abantu abo nti batunoonya batutwale kubanga balina bye batwetaaza amaanyi gajja kuba matono nga tebakyagalina. Ng'amasannyalaze agatuliko bwe batukwatako 3 phase gabakuba bukubi ne bagwa eri nga tebakyayinza twerijjako nate. Era wano n'agamba nti balituula balituula tebalibaako kibatawaanya. Era wano n'agamba bwe batyo so tewaliba alibatiisa. Mikwano gyange abaagalwa nti tuli mu bulamu buno ng'aliwo ebintu bingi ebitutiisa. Obwavu bututiisa, obulwadde bututiisa, okubonaabona kw'abaagalwa baffe kututiisa, ebigenda mu maaso mu nsi, entalo e Palestine, entalo mu Russia, Ukraine, entalo ezigenda mu maaso mu Gaza, entalo ezigenda mu maaso e Congo DRC, entalo ezigenda mu maaso obutali butebenkevu obuli mu bakungu ba gavumenti nga bano beesunaŋŋana ne bano obugenda mu maaso e South Sudan. Ebyo tebigenda kubeera nga bitutiisa nate. Tewalibaawo kubanga tugenda kuba nga tuwangudde nga tumaze okufuna amasannyalaze gali etwayogeddeko eggulo. So tugenda kubeera mu mbeera ey'enjawulo kubanga obunnabbi bugenda kuba butuukiridde. Twagambye nti byonna byonna bye tubadde tuyitamu bubadde bunnabbi obulaga nga batuwandiikira ebyaliwo ku bantu bali naye nga mulimu ffe kye tulina okweyigiramu kye tulina okutwala. Naye obusumba n'obunnabbi bitulaze nga tumaliriza leero ku makya ga leero aga Ssabbiiti
tituli bawanguzi n'okukirawo kubanga ye yennyini agenda twekuŋŋaanyiza tewali bakitutiisa. Njagala okuyita omuntu ali eyo ng'abadde atugoberera okuyita mu wiiki wetwalira omukisa guno. Simanyi biki by'oyitamu kati ebikweraliikiriza ebikumazeeko emirembe. School fees zikyagaanye, ekitundu kye wawaayo wiiki 2 emabega abaana nga batandika kyaweddeko oba 3 kakati baagala school fees ndala. Ate bwe wali onnyonnyola wabagamba nti mu nnaku ntono nja kuba nzifunye naye ensimbi tonnazifuna. Waliwo ebintu bingi ebitubonyaabonya. Obulwadde obwo wali olowooza nti emitwalo egyo 3 gijja mmala okugula eddagala otereera oganye okutereera. Tulina ekiseera kye tutunuulira nga tugenda kutuuka nga tetukyalina kulumizibwa nate. Njagala okukuyita muganda wange mwannyinaze obeere omu ku kitundu ekyo, obeere omu ku bantu abagenda okweyagalira mu mbeera efaanana bw'etyo. Ebyokubeerawo nga mu nsawo yo temuli kasimbi wadde byonna byonna bigenda kuba bikomye. Tegenda kubaayo kitutiisa, si bulwadde, si bwavu, si bukyayi, si kubeera bwomu nga tolina mubeezi, si bukyayi, si tewali mbeera yonna girowoozeeko kubanga gw'ogiyitamu eyo tegenda kubaawo. So kyova olaba njagala okwebaza Mukama olw'ebyokuyiga byatuwadde okuyita mu wiiki eno. Nsaba Mukama ayongere okutuluŋŋamya, ayongere okutukuuma, ate atuwe n'omukisa ogusinga okuyita mu lunaku luno lwa Ssabbiiti. Njagala okuyita omulabe waffe omulungi oba abadde awuliriza. Bw'olaba ekkanisa ya Seventh Day Adventist Church yonna gendawo ng'omugenyi. Tojja kwejjusa, ojja kuba okoze okusalawo okulungi osobole okubeera ekitundu kwabo abanaafuna essanyu ekiseera kiri nga tubeera mu nsi nga temuli kutya. Abamu tuzimba amayumba gaffe nga malungi naye ne weetaaga obukuumi obw'enjawulo n'oteekako ekikomera. Ekisooka byonna byonna n'omala ogizimba ennyumba ng'ozimbisiza bulooka z'omanyi ez'amaanyi n'oteekako enzigi. Enzigi egyo ne bw'oggalawo obuggazi bw'otyo wali ebweru abatakulaba. Naye bw'omala okussaako olugi n'ossaako kufulu ey'amaanyi, zino kufulu Solex ze zisinga okukola obulungi n'ogissaako. Naye omutima gwo n'owulira nga si mumativu, obukuumi obwo nga tebumala, n'ogaana edda ennyumba n'ogissaako ekikomera ebweru. Naye n'ekikomera nga kwekiri n'ogaa nnyinza okukola ekikomera kino naye ababbi bagezigezi n'ajja n'akirinya n'oteekako kasekanoli akasengenga ako mukamanyi nako ne kagyetooloola. Naye bw'omala okukateekako n'ogamba abantu bano bayinza okujja kubanga obukuumi bwo tobwekakasa. Abalala bagenda maaso ne bateekamu amasannyalaze. Tisenge oli anaakemebwa n'alinnya ekikomera n'akwata kasengenga ako, amasannyalaze gajja mukuba era nja kuba muwonye. Naye bw'omala okugateekamu era n'ogamba naye senga agabuuka, n'osala amagezi amala n'oteekawo kamera n'oziteekawo n'oziconnectinga ku ssimu nga nazo ate zisobola okukubuulira nti waliyo aliyo. Naye era ekyo nga tekikumalidde ku geeti n'oteekako omukuumi ng'ate omukuumi oyo ayina n'emmundu. Ekimu ku bikola essente mu Uganda leero zi security companies ezo kuba abantu abalinamu ku busente bagezaako nnyo okukozesa abantu abo babakuume. Naye ng'omaze omuteekawo ogamba naye abantu bano tebeesigika kuba ate era tubawuliddeko nga babawa emitwalo 15 n'emmeka ate ye n'akuba essasa gwakuuma. Kakati abalala ne mugenda mu maaso ne muteekawo n'embwa enkambwe. Embwa temala kuba embwa oli bw'agiraba naye agitya n'adduka naye ne muzitwala ne bazisomesa n'ozisomesa nti bweraba ataliwo wano n'ayogera ki n'aleka ki. Ebintu bingi bye tukola naye omuwandiisi atugambye nti ekiseera kigenda kutuuka tewaliba atutiisa nate, tewaliba atwejimbamu nate kubanga ebyo byonna bijja kuba biweddewo. Lwaki tonneegattako ne tukwasa obulamu bwaffe oyo ayina amaanyi agagenda okumalawo ebyo byonna. Okufa kye kimu ku bye tutya. Ennaku ezo twaziika omutiibwa paapa. Buli muntu bwinge bwafa n'ensi balaba ng'eringa esitoopinzeemu naye n'afa n'aziikibwa. Ekitegeeza nti waliwo ate amaanyi ago
tulina kye tuyinza kukolera nga newankubadde olina ensimbi zenkanawa tolina kyoyinza kikolako okwo okufa lwaki tonneegattako obulamu bwaffe ne tubuteekamu oyo kubanga ye n'okufa yakuwangula amagombe n'agawangula bwabaawo bayesu abala ebiseera ebyo waliwo bayesu bangi be bayogerangako era ebikolwa ebyamagero byalingawo bannabbi Eriya baabikola n'ebirala era abamu bwe baamala obbikola nga bazuukiza n'abafu nabo bwe baafa ate tebaazuukira naye tuyina oyo abaafa bwe yabalaba ng'alaba kyetaagisa erinnya lya kitaawe oggulumizibwa yabazuukiza ate naye bwe yafa ng'abalowooza nti bamumalirizo ye yali azze otulokola naye n'azuukira n'ava mu bafu geego nno amaanyi gaatwagaza tubeere nago nti obulamu bwaffe bwe tubuteekamu ye ebirala byonna biba biwedde nsaba Mukama akuluŋŋamye oyongere okunoonya amaanyi ago oweeyo obulamu bwe gyali osobole okwetwalira ekyo ekitaggwaawo bayibuli etugamba tutereke ebyobugagga byaffe eyo gye bitaliibwa mpumbu newankubadde enkuyege kakati kyekyo kyenkuyitira leero mukwano gwange tuliddamu okusisinkana mu maaso eyo ng'omukisa omulala guzze ate ne tuddamu okuyiga akasisimuka nange badde omuweerezaawo Bavuma Frank nga nkuyisa mu kyenkya mu nsulo y'enkya okuyita mu kasisimuka okuyita mu wiiki eno yonna saba Mukama akuume ayongere okubaluŋŋamya n'abalala Mukama abawa omukisa ate wiiki etandika enkya wajja kubaawo muganda wange agenda mu maaso okubatwala mu kyenkya Mukama abakuume abawa omukisa katwebaze omutukuvu kitaffe tukwebaza okutuyisa mu nnaku zino zonna nga tuyiga ebyawandiikibwa byo nga tusisimukira awamu mu nsulo eno ey'enkya nga tufuna ku maanyi ago g'oteeseteese okuyita mu kigambo kyo yongera okutuluŋŋamya kwebaza olw'omuddu wo n'omuzaanawo abalala baatandika okuwuliriza nga wiiki etandika nga balina ebibatawaanya bingi kwebaza olw'abo b'osumuludde kubanga obulamu babutadde mu ggwe abakyali mu kunyigirizibwa nsaba obawe essuubi eddamu kitange omulungi obulamu bwabwe babutereke mu ggwe olwo tusobole okutuuka wamu nange mu nsi eyo etaliimu nnaku taata omulungi gye tutaabe na kutya gye tutaatye bwavu gye tutaatye bulwadde gye tutaatye bukyayi wabula nga tusanyuka saba ekisa kyo n'okwagala kwo bituwambaatire kati n'ekiseera kyaffe kyonna eky'obulamu mu nsi muno ate byonna nga biwedde otusobozesa okusikira obwakabaka bwo bwetyo bwe tusabye n'obuwombeefu nga tuyita mu linnya ly'omwana w'ettukuvu Yesu Kristo Mukama waffe amiina Mukama abakuume abawa omukisa tunaalabagana nate babaye okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo.